the Bazemu nga bwe nakugambye nti leero amawulire mangi ge tuyina mwana wa maama naye soko subscribing awo buli kimu ojja kuba okifuna bulungi ffe twasalawo tukuwe buli kimu wano tetulimba tetutekamu edit ate latest information wanooka abalala bakopa ffe wabula tugenda kwogera ku Club Beats online concert at home eyabadde olunaku lwa Saturday abantu bayoleseza performance yabadde ey'amaanyi twebaza aba Club Beats mwebala nnyo okupromotinga music waffe owa Uganda Douglas Lwanga yabadde host naye ekintu kyabadde ky'amaanyi ddala twalabye performance ya Zex Birangi mu kusooka yatuwadde performance yabadde y'amaanyi ya performance oluyimba lwe bayita Wicked lwe yakola ne Palaso ne mega hit ye gye bayita Ratata kintu kyabadde massive wali oyogayo kuva mu Firebase guno mwaka Zex Birangi yomu ku bayimbi abatulaze nti bataddewo mutindo gw'enjawulo era baba oyogera ku nyimba 10 ez'amaanyi guno mwaka oluyimba lw'emwe luli era singa teyabadde covid yandiwinize award ez'amaanyi ate yandikoze sente yoyo Zex Birangi wabula ate bwe tuba tuyeyongeddeyo mu maaso Epas yatulaze performance eyabadde ey'enjawulo ya performance obuyimba bwe okuli Didi Dadada okuli Kwata Echupa tuli ku motoka nyimba ze nyingi za performance Babylon Boy yoyo Epas wabula ate surprise artist yabadde Lilian Mbabazi ekintu yakitaddemu ate ekirungo ekyabadde kyenjawulo lwe yayingidde ku stage ne baperforminga ne Epas kolabo yabwe gye bayita Memories ekintu kyabadde massive man kyabadde ky'amaanyi Epas yayingidde ku stage mu style y'enjawulo yayingidde wali ku stage style esigirabangako yayingiddewo n'embuzi yabadde ayambadde bulungi wabula nga bamukimanyi nti Epas yagamba nti ye greatest of all time nti tewali muyimbi ow'amaanyi nga ye wano mu ggwanga Uganda ye Epas yavuddeyo n'atugamba nti era still Bebecool big size gwe mumanyi obulungi wa Gagamel gwe yakola naye kolabo ey'oluyimba lwa coronavirus agambe nti erinnya terimusaana agamba nti Bebecool is small size not big size ye Epas mu bigambo bye bwati bwe yayogedde era yamudedicatingida akayimba ke bayita Babylon Boy n'agamba nti ako ka Bebecool eyo Epas bye ebintu ebimu ebisinze okumuyamba okutunda atiwe okubeera mu showbiz ne bimuleka mu mawulire era atiwe asobodde okugenda mu maaso olw'embeera alinga comedian abeera mu mawulire buli ssaawa ye aba alina akantu kafumba n'abeera n'amanya nti gamuleeta mu mawulire ate ebigambo ebitambula ku street bitulaga nti Epas ne Bebecool balina kolabo inaatera droppinga soon era kati ne wewuunya lwaki Epas abaavaayo n'abanga atuzanyira ku bongo era yandiba promotinga kolabo yabwe yejja naye tetunaba bikakasa bulungi eyo mwana mulenzi Epas Kira yavudde nagamba nti omuyimbi ow'amaanyi ate munaye Epas takolangako wano concert tastagingako concert naye bwavaayo nagamba nti ye muyimbi asinga mu Uganda nze mba sikitegeera kuba abayimbi abaana bangi bakoze wano concert ez'amaanyi ba Spice Diana ba Gravity Omutugi n'abayimbi abalala bangi abo bwe bavaayo ne bagamba nti bayimbi b'amaanyi awo tuba tukkiriza kuba batulazeeko ki kye basobodde okukola mu music industry wabula tukyagenda mu maaso tukyaliwo subscribing awo nyigende ku kadde tukyaliwo wano ku the Bazemu fa abasinga nze ne ttiimu yange tukyafumba bingi bye tuleeta